abakyala boyita ab'omu north nti culture yaabo bo be bakola ne bawa n'abasajja kubanga omusajja amugula expensively beera batwala abanga aguze tractor bo bantu 2-3 point okitegedde Dr. Kasato abakyala ab'omu north abo boyogerako bo waabwe okuwasa omukyala owasa mwene waffe Buganda abakyala 10 esente z'owasa owaabo omukyala omu kaka yes kati bo bakitwala amaanyi omusajja alina oyagala kuŋŋamba nti gwe bw'ogula engato oyagala ettaka likunyige bo kati ye kalica yaabwe omukazi omusajja anoonya sente nyingi nibamusalira ente nyingi ente 30 ente 40 dege muzi 20 kubanga agula tractor omusajja aba akomyawo bibye eyo tuveeyo ekirala baganda bange mbeegayiridde temulowooza nti bye mukolera abaana bammwe muba mukolera bakyala bammwe okuyigiriza omwana wo Kurani oba okumutwala mu yunivasite n'omugulira ebyetaagisa omukyala asanyuka kubanga otuukiriza duteyo towards your child eyawukana ne duteyo towards your wife byawukana wali essanyu libeera ddala ogulidde omwana we ebintu ng'agenda okusoma omusomesa Kurani nga Sekanyazi bwagamba asanyuka nti omusajja afa ku baana naye tetwagala ate ffe ye tomufaako naye senga abeera ku baana n'atakufaako gwe n'omusanga ali bize ku baana afumbira baana abuusa baana nga takufumbire ogamba omusajja omukyala afa ku baana be naye n'ogamba nti wabula nze tanfaako kakati eyo yonna mwogedde tuwulidde ekirala Sekanyanzi kyaga nti abakyala baawukana ekyo tekiriyo teri mukyala atayagala kuweebwa ekyo bakulimba era bw'abaayo n'akugaaniza saagala ompe kidda mu kiri kye nabagamba nti psychologically abakyala balina ebigambo 199 babyogera nga bategeeza kirala no that topic ayinza kyogera nga akukiina alabe bw'otegeera naye nga sikyayagala omukyala bwagajanga onkuba olowooza aba yaya kumukuba kati kitegeeza akyogedde naye nga sikyategeeza kati gwe mukube era dokita gw'oli musajja munnamateeka genda client wajja agambe nti omulamuzi mugamba omukyala eyaŋŋamba nti nkuba ogwo omusango ogufairinga naye ate nga omukyala yayogedde kati mukitwala omukyala bwaga ne bwotampa wallahi abakukiina mu lulimi lw'abakyala mpaayo omukyala omu ali makiwa omukyala aga nti nze omusajja ne bwatampa olaba omukyala akugamba nti buli kimu kyenyina nze buli kimu nkirina nze njagala just musajja bw'amala okufuna ate n'ayagala buli kimu omukyala aga nti nze just njagala musajja wallahi bw'amala okufuna ate n'ayagala buli kimu buli mukyala akugamba nti nze ne bwotampa abakukiina abayagala alaba amagezi go kyovula omukyala bwagankuba n'omukuba asooka niyewunya musajja nze mugambye ankube nga mmanyi ayina amagezi ntasobola kunkuba olaba bwapuruvi nze nti musiru mbeegayiridde mukyala kaakati ebigambo tubiwulidde naye baganda bange mu ddakiika nam bali tulipotinga ku Nabbi Muhammad almost everything kyakolako naye yawasaako abakyala bagagga n'abali mu mbeera ez'enjawulo katiba kennyini kano ku formula gy'otuwa wano reporting tetuzuulira nnyo kale ekimanya yagala Hadija n'amwagala n'amuwa naye tufunayo hadithi nti bwe yakomawo Nabbi yawa Hadija kino yawa kugamba eri eyo kubanga Nabbi gwe tusomera Dokita Kasato togulirangako omukyala w'olugoye
namugulira twali tukiwuliddeko wa tewali kiwadde olaba ababa bakomplaininga nti atwongereze ku mmere ennungi twagala change ya mmere olowooza sengoye ezaali si nnungi tebaali complaininze okitegedde bakomplaininga ku mmere nti obuwunga bwe tulya si bwebwo olowooza senga olugoye lwe baali bambala si lweru tebaali complaininze ku lwaki kiri bakomplaininga aya si bwegamba teri mukyala atayagala kuweebwa yesu katonda bwe yabatonda naye aya egamba fa in turidina alhayata addunya wazinataha wabaagala wawe bingi fata'alaina bayite bajje umatiukunna obasibire dokita Kasaato leka kuleta aya Dokita Kasaato aya zogenda okuleta tugenda zireeta omanyi nti otegeeza nti omukyala gota waddemba okugenda aya egyolese kyetegeeza kwana nabbi abaga mujemba te bulungi bambi birisigenda bisobola fata'alaina mujje umatiukunna wa usarrihukunna sarahan jamila mujemba te mugende mubifune kuba saagala kubeera punishment to you nedda shehe bali basalabira mu bingi nedda era hadisi ya Aisha egamba tetulina kyetwayagala okujjako kutuliisa kuŋŋana ennungi kyebasaba tebasaba birabo baali baagala mmere ennungi esinga ku gye balya ng'ate gwajja ojja atagulira ddala eyo dubeeyo baganda bange njagala tuggala akanyomero kano mu dakiika 5 eziwaddeyo esigaddeyo waliwo abasajja kyenjagala tumanye mwebala abasajja ekikulu tukitegedde nti obukodo tuli bakodo era benyinazi mutusonyiwe tugenda kulongoosa abaami tulongoose njagala mbabuulire nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti obukodo n'obukkiriza tebyegatta mu mutima gwa muntu mutuufu obukodo bw'olaba omusajja nga mukodo obanga omuntu yenna mukodo ku byateekwa okuwa byalinako obusobozi naye tabiwa kitegeeza nti simukkiriza mutuufu tugotolaba n'omukyala mu byateekwa okukola bwakumma omukwano mu buliri ne malayika zikolomira omutuufu zalibadde malayika zimukolomira ki naye kimukolomirwa aganye okuta kyateekwa okuta baganda bange nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama mu hadisi ya Hakim delegation yaba lahwan yajja ewan nabbi delegation yaba lahwan yajja eri nabbi mu hadisi ya Hakim tudem bampulira bulungi okay mu hadisi ya Hakim delegation y'abatabani ba Lahan yajja ewan nabbi sallallahu alayhi wasallam nabbi n'ababuuza nti mmwe baani nti basaba bani Lahan n'abagamba ani akulidde delegation eno ne bamugamba nti ekuliddwa Jaddi mutabani wa Gaisi naye mukodo basahaba nga bebagamba nti ekuliddwa Jaddi mutabani wa Gaisi naye mukodo kati weebuuza okumanya obukodo bubi baddamu nayekyataababuuza nabbi n'ayogera ekigambo bwe tunakissa ku minzaano obufumbo bujja kufa
yagamba nti mukyusiza mumujjeeko ave ku bukulu bwa delegation olw'obukodo bwe museeko Amunu mutabani wa Jamhuri. Ekyo nga kirina kyekitegeeza kyobaddeko nti omukyala asobola okugenda ow'omukulembeze naga nti omwami mukodo nabbi omukulembeze n'alabanga obukodo bukuli naga nti omukyala tumukugjeeko oli mukodo. Njagala mbabuulire omukyala aleka taata we n'aleka maama we n'aleka baganda be n'aleka bennyina n'aleka ba anko be bonna gwe n'omutwala obeere all those ones gyali. Kati anko we kye yali amuwa, jjajja we kye yali amuwa, taata we kye yali amuwa, maama we kye yali amuwa, era bo bamanyi nti kati byonna gw'obimuwa. Naye tunuulire ennamba eri yonna eyali emuwa gw'olina okugikiikirira gwe wekka. Ekitegeeza olina kubeera nga otoli mukodo. Kyova olaba obusiraamu bukugamba nti afunye ensimbi y'abaawasa. Kubanga responsibility Katonda agimanyi nnene. Gw'okola ebiri byonna nnyina byadde akola, kitabo byadde akola, mwennyina byadde akola, muganda we byadde akola, byonna obimuwe. Era njagala mbabuulire tewali kibonerezo ku muzadde, tewali kintu kyonna kiyisa bubi muzadde kyofunamu omusango gw'omwana nga kugenda mu maaso ga mukadde wo n'omukaabira ebizibu. Nkiddamu kiri haramu obalibwa omuntu ayisizza obubi muzadde we okumukaabira ebizibu. Kubanga si bye yakuzaalira, yakusomesa, yakukuza. Kaakati buli lwogenda n'omukaabira ebizibu asigala yennyamidde nti oba yataakola kituufu, omwana wange ali bubi. Era kyova olaba abasajja bangi tukaaba nga abaana baffe bafumbirwa. Mwana alagawa. Wali abadde asobola okuŋŋamba nti kino dadi kino taata njagala kino, naye kati agenda kusigala n'omuntu omu gwakigamba bw'anaabeera omukodo kyekiddirira. Nga ffe tumanya ebiddirira nti obufumbo bujja kufa, omwana ajja kuddukayo ng'ate sobola mugamba ddayo. Omusajja omukodo tabeera na maka. Kubanga ekigambo mukazi temukimanyi kyegomba olwegomba lw'otasobola kutegeera tolumanyi.